mutafuta mtu mwenye anaitanga Salimu. Mu zoni ya Wabigalo ekisugu mu Gombola Makindye mu Kampala ye wavugidde endulu ku ssaawa nga 2 n'ekitundu ez'ekiro ekyakeesezza olwaleero. Olaba wano we yafiiridde. Kino kyaddiridde omusirikale eyali akulira poliisi y'ekira wabula n'agobwa olw'okulya enguzi okufumita omusajja Venard Habimana mu Bulago ng'akozesa ejjiraasi mu yabadde anywera enguuli. Amaze kukipaakinga n'akomawo ne batandika era kulwana bwe balwanye ono wange omugenzi nakwata amazzi wano agenda ayuwaawo ono ng'ali wali yeetekese yamukubye ekintu naye nga tetukimanyi. It was an attack and simultaneously I responded. Whether knowingly or not knowingly, but I responded on that attack. Obulumbaganyi buno yakutte ejjiraasi n'amufumita mu nsingo ekyamuleetedde okuvaamu omusaayi omungi. Omiel ategeezezza nti omugenzi Habimana ye yamulumbye n'amusogga ekiso ku ngalo ensajja. Omiel agamba nti ye ng'owa poliisi yabadde tayinza kukkiriza omuntu gw'atalaba mu nsa amumaze emmere. But I could not allow a thug to kill or a thug with a limited value to kill and leave my children. Limited value. Waliwo ebigambibwa nti Omiel abadde ayagala Olive Nanjala kati namwandu ekintu bombi kye beegaana. Simumanyi ate simwagala simumanyi yasinga kasoma nga we bayitawo bali kumalo wano wona bantu bajurawo wano nga we tuli wano. Feelings I had with her was in relation to beverages which other people do. And I even don't sit in her muzigo, we sit outside. Omupoliisi Omiel agamba nti ku butendeke bwe bwalina omuntu yenna amutambaala aba yeesudde mu ntata. It could have been because me martial arts is with us. So if you respond on someone, you can easily hit him in an area. Omukazi agambibwa okuvaako obuzibu alina abaana 3 wabula nga kitaabwe yagenda mu ggwanga lya South Sudan gyakulungudde emyaka kati 5 nga tadda. Ono musajja afudde ali yanyamba nyongeze ngenda kufiira Kisugu ng'ono agenze Sutani ngene paati eno nga situula omwana yanaza bunazi kati oyo musajja nandaba nagamba ono mukazi wa mukwano gwange abadde ki yekusemberera nange ne mukamba okoze bulungi onyamba jangu tubeere ffenna. Omulambo gwa Habimana gukyali Mulago gye gwatwaliddwa gwekebejjebwe. Poliisi etubuulidde nti ebadde eteekateeka kutwala Omiel mu kkooti. Yali asaba ogw'enguzi nagwo batutegeezezza nti fayiro ye bamaze ogikoonamu ng'alina okuweerezebwa mu kkooti. I have just got rumors that I may be going back to Karamoja, but I don't have evidence to that effect because I have not seen the message. Yeah. So are you ready to go? Omiel kati akuumibwa ku poliisi ey'Ekabalagala ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ernest Wisdom Kiyonga, NTV Akawungeezi. Once I use this left hand when maybe I'm fighting, someone can easily die.